Omuliro ogutanategeereka gukutte ennyumba z'abasirikale ku barakisi ya poliisi eya Kira Road okukkakkana ng'ebintu ebiwerako bitokomose. Omuliro guno gutandise nga ssaawa 5 ez'okumakya era nga wetutuukidde mu kifo kino nga tebalina kintu kye bataasizza yadde. Kitegeerekese abamu ku bannannyini nnyumba zino baabadde bagenze dda ku mirimu gyabwe wabula abaabaddewo tebaasobodde kuzikiza muliro guno. Era abamu balabiddwa nga bagezaako okwekebejja ennyumba eziyidde omuliro. We tuviiridde mu kifo kino ng'abasirikale bakyasobeddwa eky'okuzzaako. Poliisi yaffe ya Kira Road etandise okunoonyereza ku muliro gubaluseewo ku barakisi yaayo eya Kira Road. Barakisi yo nga yo tefunye buzibu naye ka extension ke baayongerezaako nga mubadde obuzibu kye twandiyise annex nti omuliro gutandise mu nnyumba y'omusirikale omu negusaasana negwonoona obuyumba bw'abasirikale abalala 6. So abasirikale 7 bafiiriddwa ebintu byabwe okuli ebifaliso, yunifoomu n'ebintu ebirala ebikozesebwa. Ennyumba ezisoba mu 7 ze ziyidde. Poliisi ng'eyita mu amyuka omwogezi waayo mu Kampala n'emiriraano Luke Oyesegiri aliko byalambuludde ku nsonga eno. Naye ng'okunoonyereza kutandise oluvannyuma lw'okubuzikiza nga tweyambisa fire prevention and rescue services nga kwotadde n'abantu ababulijjo abasobodde okuba nti batuyambako omuli kuva mu Pride Microfinance banka eri awo okumpi wesobodde okuyisaamu payipu zaayo nezisobola okutuukira ddala wali abadde omuliro nayo neyambako mu kuzikiza. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso okutegeeza guvudde ku ki naye nga waliwo okutegeeza nti gutandikidde ku sigiri erekeddwa omusirikale omu mu nnyumba ye. Tewali afunye ekisago ate tewali afudde okuva eri omuliro. Essaawa nga 5. Agamba poliisi esitukiddemu n'okunoonyereza ku muliro guno.